Balamusizaako nnyo mwenna abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nateeka omukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwene yakatwenga kugenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Omwaka tukyagutambuliza ddala bulungi nnyo. Happy New Year to all of you. Yes, mwezi gwa January ngenda kuba ate mbagaliza omwaka omupya ndoza paka omwezi ogunaggwerako. Tukyagendera ddala mu maaso ne story ya Alien Skin kosa ne Palaso. Well, olunaku olwaleero twegatiddwako omwami abangi gwe bamanyi nga Vendetta. Yes, sijja kuba ate nga mwogerera bingi, agenda kuba yeeyogerako nonnono abayimbi bangi ab'enjawulo bazze abeeranga nabo akwatagana nnyo nabo be bamu oba nkuyite kuggala kyekigambo kye nandibadde ŋŋamba oba nkozesa be baggala abayimbi like be bakreatingira security eri abayimbi ab'enjawulo nga nnono kakensa mu bintu bineeno ebyokubanga ate bakola security ez'enjawulo eri abayimbi ab'enjawulo tugenda kubeera tuwayamukko naye atunnyonnyolemukko ku nsasagge eno eyagendera ddala mu maaso n'okubanga ate etuukawo wakati w'abayimbi banene ababiri nga tetunyogera ddala mu maaso Vendetta sooka obuze ku bantu. Balamusizaako mwenna abandaba n'abampuliriza. Amannya gange bampita Ibrahim Ahmed Stamil, codename Vendetta, era top 1 top security. Ayagaliza abantu obulamu n'essanyu, ayagala omuntu nga yeeyagala. Just mbagaliza omwaka ogw'essanyu guno gwe twatandise gubeere gwa mirembe, gubeeremu ebirungi bingi ne Mukama tukolere ebyessanyu bingi n'ebyamagero bingi. N'abatalina abawe abatasobodde kuyita mu guli kutuuka mu guno abalamuza ekisa kuba baganda baffe bangi batufuddeko era mubiraba. Ate twebaze nabo abasabiddeko ku tata waffe Omuwati #1 East African Legend Tatya Mpalana Timba Teyeŋŋwangwa Mayanja Dokita Omuwati Lumiri okulaba nga yazze engulu ya Suusi. Big up to yourself buli omu Ghetto Youth gy'olinga oteekayo essaala ewa muzeeyi waffe. Nga bwe bagambye Uncle Ssentongo teyakulimbye nze top. Gwe top 1. Top 1 Gaza boss. Owani? Fake sure. Kimanyi tukuba. Tukuba. Biso bisala lipanda. Bagezi bali wate wajiwulidde Uncle Pinga akugamba. Finally oyina obeera sure. Toyinza katika nkugame na kano sigenda kukulinda gwe nkube ffumu lyoyagala kuntegeka kuba nkulaba. Naye just no gwe kyobumanya toyinza veeri n'ogamba mbu wa tano biso bisala. Just no mafia boss oyina okweyita mafia boss ng'osomye Bible ogimalayo oba Quran. Kigambo mafia boss musajja mu Vatican omuloma yakikola nazimba bucha y'embizi mu ggwanga ly'Abasiraamu nga takoze lutalo takoze kiki naye ng'atunde alaba bizinensi ye etambula neggwawo n'ayingiza ssente nga te n'amagoba afunye nga teri kiki naye ng'ensi gy'alimu tekkirizibwamu tundibwamu birimu. Gwe just no oyo ye mafia boss. Gwe toyinza kweyita mafia boss nga waliwo mafia gangster. Awo wennyini ebigenda mu maaso biraba wakati w'abayimbi abayimbi okubanga batambula n'amagaali ag'enjawulo ate ne bakola ensasagge eyo mbivulu gye baba bagenza okubanga ate baperforminga. Ensonga eno gwe Vendetta ng'aludde mu kuggala abayimbi ojogerako ki? Amagaali galiwo creatinga violence nga bwe kyaba? No. Ekyo kintu nakigambako behind of some stories nga tunyumyamu era nakagamba ne kugamba olaba omuyimbi gwa creatinga mu abaana bo ekyokukola nga taata wabeera n'abaana nti nina abaana mukaaga ewaka ti omwana wange onayagala nnyo okulwana onayagala nnyo omupiira oli ali ambo oli ayagala nnyo okulivaizinga ebitabo olumala emirimu oli ayagala nnyo obeera ku luddo like buli omu n'omanya kyakola ki kyayagala. Kati gwe mu baana ababo b'okulonze nga gwe omuyimbi mubaamu gwogamba ono top ankwatira ssimu ono top yakola organization ku bbiri ono top yakola ku by'emmotoka zitambudde zitya zinyiridde zitya zinyodde zitya amafuta naye gwe togenda very organize ndi bandi
funye sente baniga mujje no discipline no briefing no what eyo si camp Chibachi. no What's that? fun camp teba camp njizoleyeza Chibacho ekyo kiba kibira ekirimu emisota egyetaaga okukuba omutwe kuba omusota otagukuba mutwe tegufa naye ogutema omukira bulaza gusigala gupipira gujja omusota gukuba omutwe bulaza gufe kati system neriwo gimanyi eti tino nze nkugamba ebiri e Kampala leero bitegeere jjona bayuuti bonna bakambwe abaliwa bayuuti olwaki kuzoleya nkopi just no bazoleyeza Mayanja family era Ivan Kira kumatata waffe feet no one can supposed to tuck them meanwhile the band them bullet in the head abo tebagamba tano kati go just no imagine kati ulira kankugambe kano Jona kota tegeera Paraso talumanga kwa alien yarumba lwaki ayagala kulabako naye ateffe bitatuzimba tetubiwa budde okategedde twagala bitugattako okategedde tetwagala bituza mabega bwejjo nogenda lowoleza mu violence olowoleze muki no brother ebyo tebizimba nsi yo waba okubyeyiti n'oyitawo omuntu muwe ekitiibwa kye yogera n'omuto yagala omukulu yagala omuvubuka alien buli omu amuwa ekitiibwa naye kati kangambe kino table manners talina oba yogeddemu nno bubi talina lwaki tuyinza kudda ku mukulu wo n'omuyisaamu maaso omukulu oba yasosonkotera alien wulira ebigambo bino kimanyi odogo yasooka olumba Kamiri Mayanja lwakuba tataffe taddamu bonna babiraba ku media yali kuvako n'agamba muze ndi king ndi namba emu abeyita namba emu mwe mulinya ku bustage ne muwologomya obuloboozi mulowooza muli bakabe kati yali alumba era tata wange muzeeyi nze ttaano kati gwe toyinza kuŋŋamba oba gwe wakinterpreting obulala no one interpret badly brother sinza kiteekako wentyo omusajja ye yakikola kuba kaali kavako kaali nante ku beach yakyogerera kaali kazina wemba nzijukira on that time yayogera atya yagamba muze namba emu ani agamba no one namba emu nsiwa kiri tugende just no talking omuntu jona sinza veno nengamba ze president wa punch sagala yeyita president Kampala mbu wa punch segeza muhaje mba mulumba president nenga tes opposite ya ina buli kimu stamp era ne kwale nagwe tutukira nga muzeeyi tatensi kategedde kuba sinza veno nengamba muhaje olinga kino kuba muzeeyi ate musajja mukulu ansinga emyaka ate tumuwe ekitiibwa boda ku mwanje n'omuzolera tugenda kukuba engatto kuba muzeeyi waffe taata otyo jono kategedde nkufuna kyengezako kunyenyula nti gwe omuntu ne waba kusinga emyaka 3 kale nga muli mu business yemu wakuleetako bifufuka fala kati Paraso kyabadde aliko Paraso kyogamba yafuuka fala naleko doga ayitewo nakuba ennyimba ezirumba ye nga asirisa nkopi nga akuba nnyimba ze mukulowooza okwange ndowooza Paraso naye yandibadde tasosonkereza alien kati wulira kano Paraso talumba nga kalien kyenakunyonyodde ti alien yalumba family yaffe naye atawanko Paraso kati wulira bagenda okukola oluyimba lwa byabanene nga ffe tulukuba mu mabaala tokimanyi nkuba amabaala deire seba kanze nsula mu mabaala lwansonga mba ne taata Kamiri Paraso baani mezo wa wakati wokeki otuwa babozi wa walafters kayeni zonna twazikubanga kati okategedde kali yenta kati chichi zonna tuzikuba ebugoro bizisiro nizitubaamu naye era togenda sanga nga nze ndine Jemo oba nga ndine Viane oba nga ndine Kamiri oba nga ndine Papa Sidi oba omuyimbi yenna Kampala wa Fikigaza gwembeera naye nganze omugaza nti gwe bossman ojje oyo kye bossi wange bw'oba bossman bw'oyagala kunjokya njokya oba bossman ngoze kwokya bossi wange mwokye kubeera woomwokya oba onjokyezza kufuna naye ate tekigasa nti gwe ojje oyo kye bossi wange ate nkuteekemu ki omukono eyo si table manners respect first yesooka mu nsi yagala omuntu nga weyagala blood ate muwa abantu ebitiibwa kuba kati ali eno olaba tasobola kunywa amazzi olwaki mu city era kati tano kati wulira
video wazirabi just no ngoli top nze nganze vendetta kankugambeyo kano nze vendetta nsobola okubeerawo nenga ekali abakazi kakabi jana ne ngamba akazi ka kibanda kategera nenga kibanda byebiki finally talina kyo ekigeza njagala kozesa kibuli nange nkolewo violence kufuna okategedde olwedde gotano wange mbuusiza nongamba demo no muradda ndali empeke ngamba watano naffe twazimira dda naye nga ndi mulamu okimanyi ekigeza nkozeseza nagamba kati bagamba nantabulira asabala gwa bomba oyo omusajja byonna abikoze aliyeni akubye yiti kati nze nagamba eri wafu fiki wasula kumpi ne mu kizungu aliyeni wasula kuba palasa asula wali aliyeni asula wano kale aliyeni ave wa palasa ewu agende wa palasa kuba bonna bali mu kizungu n'eri wafu era amanyiwo aliyeni waba alina alonga agamba kibanda tiye mafia kuba ffe kati golaba neyiti gye twakoze gye twakubye before lutalo egamba nga bbiri yafuluma ng'egamba abagezi muliwa kiraga kitetwagala abasiru mu ghetto oba eripanda oba eggaza twagala abagezi abalina ku magezi ng'owa omuntu respect yakusinga emyaka kwegamba ghetto is all about giving each other respect. Yeah, man. Okay, if at all it's giving each other respect lwaki oluuyi eri olwa palaso lwagendera ddala ne lukola violence ne balumba alien skin ewakaawe ne baasa buli kimu amamotoka amazi buli kimu kwegamba ne bakireka down? Why is it? Let me tell you something, brother. Remember Palaso when I was on stage in performance. Yasooka okutakinga ku mic nga provoking ebigambo ebinene ku basajja right ku Mayanja family kyemanyi media yonna ensi yabiraba ani media zonna zabiraga ensi n'ebiraba ng'abantu bagamba aliyeni lwaki olumba Mayanja family era n'abawagizi mwavaamu yakasuka akacupa ne bakola ki ne bamukuba eyo nasi discipline musajja alina discipline ng'olina gangayo woba ozze performing oba olina beefu yo olaba aliyeni ye yagamba yajja kuyitirawo ku banne tikuyitawo okola erinnya brandi ne brandi ennungi si kubanga olina empalana kuba ogenda kufiira te Palaso okumanya talina mpalana okimanya aliyeni we yali emida yagambako free alien skin remember okimanyi wakiwulire aliyeni we yajja nga bamukyaziza akomyewo kana akaniga ka Crystal Panda akayimbi ka boss ka naye lwakubeera tekakyampa ku ssente nako kafaala nakagobesi oshegera era nga kagambayo omuniga bikikiki ne kamugamba fit Uncle Pistolage nga yabadde akwogerera fit ate kumwogerera bwinagamba kali ne kagamba mwana simanya nze oyinza okweyogeza ng'oyagala onzijemu enseko naye nze mba manyi kyobala just no omuntu azze n'agamba free alien skin nakubira ne ku banene kwogo tolina banene ate nga bakutera okubira banene nga tenafe abanene bakyalimu otuzoleya fe abakubira abanene kuba Mayanja family ekubira banene just no teri gwe mwana Mayanja family gogenda sanga nga nyakula kasimu ku kkubo teri mwana Mayanja family gogenda sanga nga bakasikale kasawo ku kkubo kabeera yani kabekira kabaani okategedde baddogo bonna bali one love ate bali polite kwanze kati example ndine Blind Future oba ndine Godfather ndine Richest Nigga tutudde oba kale boss yene Kampala ntudde oba Shira Gashumba ntuddemu naye wali mu vote olukusatu tubamu nayo kimanshwa kati oba ntuddemu wali eri kale nga ndimu ne boss yena kale kuba kabeera omukazi kati gwe negombe Kampala Lydia kati waze ku Lydia Jasmine mami wange tomanyi oyo mami si tetano oyo mami bali black amuva kali waze ku Lydia Jasmine simwagala nga bya love yes I love him too art ayina omutima gw'abayuuti ate ayagaliza abayuuti mukazi ayina ekisa ky'abamaama okategedde kufuna mu bakazi abayimbi gwe nyinza okuwa greatest award y'aba mother olwaki kuba ayina respect tabusinga mwana yenna oba youth yenna ate nze kyennalabye oyo demu alabika yasulako ne mu dipo eyaki amanye embeera z'abayuuti dipo yaki
kyengezako mu ghetto yabeerako mu mbeera y'aba ghetto youth Lydia era mwana big up to yourself mother big up yourself sister mwana ne Auntie Daisy Uncle Future nenga alien banaye abamulaba abamotuka ko magumba mwe briefing kabadiyo litano wange kwagala nnyo goli mukulu wange era gwe twesanga twebonga komanda mdogo big up naye banaye twebuulirire embulirire tefa yonna omuganda agamba nagamba yasabala gwa boma naye nze yuti wamwe vendetta nze nabuulirirwa ate ne mu ghetto nebuulirira empisa olina nze kati ebitanzimba sibiwa budde ate this season engeri yenimu n'olwa UPDF tugenda mu kalulu ka tata wange jajja wange tugenda londa emboko twagala kubira ddala buno obubebbi e Kampala gwe uko refuge sure ensonga y'amagaali vendetta lwaki amagaali gano tegeetereeza ne baba nga geeruŋŋamyamu empisa ekikola ky'empisa kye kubanga mukuma discipline on particular events omuba mugenze okitegeera notabaawo omanyize I've never witnessed this naye mpulira eyo abantu ababyogera nti amagaali ag'abayimbi abamu agagenda ate ku events ne gakola ate ebikolwa ebibadde bitasaanidde birumya abantu ababeera bazze ku events lwaki empisa eno eba tenyumunguluzibwamuko nesobola kwanjulire nkikunnyonnyole ku kiva utegeere ku kiva ate okitegeere oleme nnenya bayaaye otandike nnenya ba boss Jona nze boss wo wemba nga ndi ambo nga wantuuka kuvako nendaga nti buli muntu mubongako gwe lwaki gwandika okuba omuntu nesikufayalinga oba okukwata okuwa poliisi kinkakatako nga nze mukamawo oli nange twazze kunyomerwa we on happiness more gwatola gotandise kukola bikolobero kitegeeza agamakosa gasa ne bosi ow'empisa nina okukuteesaayo ensi efuna emirembe kuba gwolemereddwa obeera mu bantu genda obeere mu banno where you supposed to be otyo kati nga nze ghetto youth vendetta saasoma naye lwaki njogera oluzungu tolinamu olinamu nagamba ndi ghetto giant amwe next ndabayo siri muwagufu siri kanyama naye ndabayo kyoba nze nkugambye gwe wenna ng'oli muyimbi oli eyo otulaba ku Team Files just gwe manya kino every ghetto youth you're supposed to be a disciplined kubanga ba youth fena tunoba n'empisa mama atuzaala ali atya ali omu naye tata banjawulo mukisegeera bammeni era bammeni njagala bannange tukole abasajja abambuuza ebibuuzo kumwe ba youth bannange babuuza biki era nawe okimbuuziza ekyeggaali lwaki bakola violence ba youth bannange Kampala tusobola ofuna sente nga tetubbye nga tolumiza muntu sure eneeyisa yo yegenda okuteeka mu kitangaala eneeyisa yo yegenda okuvimbisa e Kampala bwe tolowooza mbu okuwanika ebbango mu bubi lyekkubo lye ery'omusana blaza no nze ndi ghetto youth nze vendetta nasalawo okubuulirira aba youth nakubuulirira aba top abakola amakosa nze neoba tata wange oba maama wange nokola amakosa ge gaki kinkakatako ku briefinga abaana bano abayimbi babajjawo waliwo kyetuyita system nogamba kambuukire eggaali oba kanonyeyo anteeka ku mutto vendetta nokeera ku makya n'onoonya anaakussa ku mutto okategedde nenyingira esite okategedde nendaba palaso tammanyi naye ng'ate mwefasizza palaso olw'okuba ghetto youth amanyi ba ghetto youth amanyi olina empisa akutadde ku gaadi okoze amakosa alina okufayalinga kuba yakulira mu table manners eyuka gye yagenda ng'akuze yafunamu bingi mafia boss oyo ye mafia boss oli si mafia boss oli junior boss afunyemu busente bwe bumuwaga okutambula n'egganga oba okubeera n'egganga mu kikomera ky'opangisa Bobby yagamba gwe yalumba ate yalumbako n'omubaka pulezidenti w'entebe ya Uganda namugamba mbu gwe
saako jayo amakonopo kati yabadde wanga asigala nje olaba abaana obutategeera kyobola RCC esawe ne yali RDC Medi afuga e Kampala wana RCC oyo waliko Medi omumanyi yagamba gwe ghetto youth ng'omanyi olya emmere gy'otasaanidde kulya etali normal deserves in your body etali ki tonzizaayo kategedde sure kategedde wamma ghetto youth emmere sure toseka emmere etagala mu mubiri gwo etalina kyekola togirya lya emmere ina protein your body protein energy eyo ofunemu okay buli lwonywa enjaye n'ogamba nze nywedde enjaye ndi wakabi waliwo enjaye gwagituma okusanga mu bozo stazozo nekukyusa kati ewonywa enjaye nga gwoli ambo era ogenda abeera ambo negwe bulonywa enjaye nga togisobola omutogo munafu olina ka 128 olaba balina 32 GB balina 128 banywa njaye na ogenda gwedalo tandika okukola ebitasaana ngolowooza ofuna anti kati banoonya zi cheap fame olowooza ofuna vibe okategera alien kati anoonya cheap fame ate ffe tunoonya international fame kategedde twava mu loko twagala international kati kyenkugambye nti Uncle P takyalina budde buyomba kubita muzimba kyobola principal Kyagulanyi era big up ne King Zalewo wesite saba kambo etutuka bagamba bebo alien taumanyi Vendetta bisanyizo ki omuyimbi byatunuulira nga ayagala okuba nga recruiting oba nga ateeka omwana omu oba omulala ku mutta omuyimbi oyo afuna obuzibu wano omuyimbi oyo akuteeka ku budget esulawe mazo n'abagage sabuni onaabaye ebizigo onaabaye engoyo yambalaye kulya olyaye buli kimu okostingisa wallet ye tolina kyokostingisiwaako yakukostingiwako kumuwerekera agenda muvako wa kumuwerekera wa butamutuusaako ki buzibu wabula tetakuteekawo kukostingako kukuba abantu oba kuvumirizinya linnya lye bwe lwobeera n'omuyimbi n'ogamba nze mbeera n'omuyimbi gundi wakabi kankole bino teryaŋŋambayo bulaadi oli mu nsobirayo tunakwata komanda Oscar akugambe kuba yakuuma number 1 Kamiri munoonyerezeeko oba nkowolofu akugamba akusanga Kampala ng'okola amakosa genda kutya kiba kibooko be basajja benina e Kampala bemmanyi baba wolofu omuwulirako baba wolofu akuma Fikfa Maika negolodeko Fikfa Maika mbu yatuuse kuvako ne babba abantu yatuuse yabadde ku kiri ne bakola abantu balina discipline bayaaye bakulu bavumbi naye discipline yekulembera mu byonna byokola muganda wange gwe yuti ali eyo ng'ogamba oyagala kuba ng'abavumbi basobi bafudde galima abango yali muzeeyi wange era namuwako rest in peace ya kibi kyatuluma nga baghetto youth naye amabanga ebyamaanyi tebisasula bulaaza Vendetta lwaki abaana bakola boxing bye bakyasinza okuba nga beetanira nnyo zino eggaali anti kiriwo ekiti omuyimbi agenda kujja ku arena akulaba ng'ozanya panchi akwegombe avuveeyo agambe etaano storage musabe fotawo muzeekube agambe nkwatamu omuntu ombeerengako omuwe enamba yakubirenga atukagambe kati vaayo eyo jangu ewako kolenga ezowe biki naye lwaki abaana abo babonderawo basanga ku magaali ng'akuuma omuyimbi abakulira security ng'ate yali ambo kati example kankwe Kanero akuuma Nina Rose Kanero muganda wange era ttaano wange naye Kanero togenda musanga nga nyakula kasimu oba kasawo lwaki lingi ne jimu bimuwa ekitiibwa bamubuulirira briefing kati kyenagala buli wamu wabaawo briefing okay okisogedde gwe togamba muze ndigwanagamba teri kiki kubanga gw'oli ghetto youth owakabi ate owaddala olina okukola ebyakabi oba ebyaddala mu bulungi n'embubi naye nga tesi mu bubi oba okuyuwa omusaayi oba okutwala eby'omuntu kyenagamba jjo nosobola okukola 1000 n'olulya n'okkuta n'olya erindazi lya 5 n'akaseera ka 5 oba amazzi ga 2 n'osigazaamu 3 n'opoowa naye ng'okkuse fiiti lwa nsonga sente eyo evudde waani
wakatonda wajja eseriko riziki okategedde naye ate gwe nogenda nonya kula ensawo n'ogulako empale n'essaati ne watayita wiiki n'obijjamu n'obitunda ng'olina yala okategedde nga tolina naawe osula naye ng'obadde osula wansi mu mufaliso ng'ambwa kyogamba baana gye bali abatuuka ku ekyo ye nga mubbi naye nga just talina riziki because ziri sente tezibamulira olidde zambi sente ya kibi okategedde sente y'ekibi gijje mu yiyo okategedde ne lwaki ate ababba ng'olwedde ali ku mutto gw'omuyimbi ekitegeeza omuyimbi abatamuwa sente teri muyimbi mwana gwatawa sente fikigaza mubeera ewaka mugenda muvaako muzuukuka omugaati gubeerawo amata gabeerawo buli kimu musula nawuwaawo mu nju yabapangisiza ennyumba yammwe mu nju naye mwasula muli ba Luganda kye bayita abagaaza oyo akwawula ku ye nga yakujja ewammwe ng'ayagala obeere naye ate n'akwawula kuteeka eri ng'embwa taba munno ngategedde ye mugaaza omugaaza yeebakaawo newebakaawo n'obeerawo n'azuukuka n'alya n'akuli n'olya ngategedde kyalyako kyolyako ba minati maid newe watalina sente agigula n'aginywako nagacampu naye ngikuwaddemu givimbemu n'ogivimba naye n'ogivimbamu just gumite ku mutima oba ogenda abeera muwanguzi sure nze kato kimanyi nze nina omusajja MC Future omumanyi kimanya kakayaye kantekako kaliro fiti era Kampala akagambayo nsobola okukuba ebiso n'ofa yakusa ku muto ya naye ate nze yadde takola biri byaba brand Future oba mpaka kyataano oba kakadde naye era awo wetuli weewo kufuna weewo kuba buli kimu kyenjagala nti akikuwa toyina nsonga lwaki oba otokola violence okategedde era newamukubira nomuga Future omuyayo no yali akozeko akavuyo nga muli naye ku mava akagamba nedda vandata wange mwagala ku mutto n'ojja n'ogamba Future nkuwa emitwalo 5 kayayako kiro kya leero kambere ku gaadi agambirawo nedda abeere wano soka omubuuze era nga sigenda genda ne sente zo zitalina mpisa nze sikuma muntu atalina mpisa. Discipline is a must. A must. It's a matter to my life. Bw'oba tolina mpisa tolowooza nti vende togenda mulaba ng'oli mu bbaala onywedde ebyokunywa by'ovuma ono ovuma oli oyagala kuba ono olowooze nti nze ngenda kukuwa obudde n'oba boss never. Nze ndi muntu aliyala naye neeraga olwansonga nina obulamu nkimanyi Allah alina jjajji mpe yange. Oba onjokyeza oba tonjokyeza saagala kumanya. Kwena nina nebenzijja mu bbaala nanga kyampu nfulumya ne mufulumya n'atanjokya ne mugayingira emmotoka y'ogenda. Kuba n'okwokya si kwa kkaka. Naye osanga abayaye ng'oli amugaye siri fiti nja kulaba n'amugamba gwe olwo amuvumye ebigambo ebibi biki. Teziba mpisa. Beerangidde. Okategedde gw'oli mu waba agambye tali fiti muleka agende. Lina ajja kuteerawo. Ogwo gusolo guleka ne gugenda. Ogwa kabi ne gujja. Ate gumalayo. Maada. Okay, Vendetta ntambuddeko mu bitundu ebimu ku ebyo. Naye ogenda okuwulira nti amagaali mu kibuga muneeno gajjudde buli wamu. Bitundu ki ebyo ebyenjawulo omusibuka zino eggaali ezoogerwako ez'amaanyi? Gaali nnyingi ebitundu bingi blada. Just know Namayuba ogenda asangawo eya Tough Empire. Ate tokomyawo gisange bwayina. Eyaba Tough Empire yetya? Tough Empire. Mark Diaban omumanyi. Mumanyi. Ye management ya Mark Diaban. Okay. Eyina discipline naye ate nga yesinga violence. Why? Wojja obubi gye bali babi. Wojja obulungi nabo balungi. Kyengezaako okulaga discipline yeetaagisibwa. N'obukambwe bwetaagisibwa naye ate si ku buli mbeera. Okay. Kategedde. Kyova olaba territories ezimu oziraba nga zirina ebibiina ghetto structure, youth structure. Territory ki ezo endala eziri awo? Kati Bugatti Street togenda genda ogikwata. Kuba baba Nesta abeerawo ate nga ghetto structure abulirira abaniga tayagala mubbi mu ghetto ye. Tayagala bayaye. Okategera gwe kyesooka omanya Uganda wano buli wakabi
abawakabi togenda veri ogamba embu biki champufadi naye wakabi naye nantagenda genda labise muntu ibula kisenyi silver tagenda veri alabise muntu emalaiti tagenda labisa muntu nyamuko Christopher abaniga bonna abakabi bavumbi benzize empulira benzize ndaba bonna bakola ebintu nga biri pola chekeza nawe oyiseko mikono gyabwe era nga bambulifinga abanda g'omusana Moze omumanyi Mozero 1 Mozero Pro omanyi byakola simu bisimu yayi ne musician nze nafuka chikiri commander wa Moze sula mundongo Monday to Monday wa Moze seba kalwachi yandaga kibaita sunshine kategede kubanze enfuluma nengamba ngenze munama ngenda mu city just kuyita mboyis nengera buliwo echamp kirikise lwa discipline yona kikyokole eri abantu osegera toli wagume tolabisa tosiba lukala kiki obaregedde kati just know whatever webanga nkola ekyo mu bantu nga 10 lwaki ngenda genda ate mu bantu ababiri mu nzikiza mbakube babeko obusimu bwawe kufana nga ate nsobola obeera ne plan future nga ayimiridde ku ntebe wati nayuwa sente nobaka nesi yayana naye nesigala nga ntudde ndi ku NSC yange enjinywa nesebo nga bossman nonda zingudde maaso anti nafuka mu bossman pakusente njo kyayo nsogera era nga nkimanyi shiwagenda va wanje ekyezange ezaddala eza real ate nga azirina ne mu mmotoka so n'okugyayo entole nenga togenda mukuba lwaki lwa table manners nti olina table manners oli omulaba nga taatawo leero womubba oyinza ogenda n'ekiwago n'oleka enkota oli mutuufu oyinza okubba obwo bw'olabyeko naye nga ye alina kyakulowooleza gw'olowooza kubeera naye mu bbaala ye buli wakulaba alina emu gy'afuna gy'oli okategedde bayuuti bangi tebakalinako ka emu okategedde kamayindi ako kamayindi seti bakalekayo keka emu okategedde tebalowoozaayo balowooza nnyo ero yayagala ero buli lwalaba eraga yiyo essimu yange gyoli ye yagigula naye bannaye bageto tugenda bakuba amasasi era nze nsaba jjajja wange Museveni mpaayo emmundu nayo pisto nteke ne kulanka gy'oyagala muzeeyi kopolo kubira ani bakuzoleya basajja gwe bene takatumaliriza ndi commander 1 Uganda namba moja batumaliriza obubaka bwolina eri amagaali ganino aga creating violence mu bantu bannaye every gang any gang bwe ngomanyi weyita mafia boss mafia we naye nga ffe ba mafia we tetukola birabisa just dakumpisazo nembyokola ghetto youth totulagisa kifaananyi kibi mbagagga baffe oba mu bantu abatubeererawo ffe abamu abaniga gye tuva batubuuza doga akolawa nze nkola mu mabaala yojja akasenteko nze nkuuma abagagga sina budde bugenda kubba kasimu ate nga n'oguze ogwalejjalajja nagwo ngukola era ne bu Mission Impossible mbukola kashuwa bosi wange ayagala muggala mu sata agenda mu ku mukolo kuvimba amasuti nga kuba n'enzira wali nga mafia ne masiki yange nga tolina kyongamba nze nkuuma mukama wange yantaddeko ekyasatu ngamba ki ngenda vaawo ngende nkola nga muddu ngenda kudde waka ndiyo ng'omwami kazi mugaye mwana batuwe salakweri seggwanga ennene labisa ate ekicupa kya fanta ekinene baby obusoda bwammwe ngenda nywawo ki NS miliyoni nzifunanga zibawe wakobuliza fumenti okusende vendetta oba okunywa bu NS babosi babugula kati nzisinza beera na brand future oba moze wano oba ani nesinywa ku NS oba ku whisky owebbeeyi gwenywa but just know that discipline bageto yitu wamanze jengendo bagamba nganze vendetta principal ghetto advisor amwe every ghetto youth no fear none naye tubeere n'empisa table manners kyekisinga tetutya abantu tutye Katonda tetutya ffe tutyani Katonda n'emyoyo gyaffe gitye Katonda kale
N'olw'ensonga ngenda kuba ate sisukka wano eno Vendetta mwewuliriddeko ensonga enkulu gyasinze okuba nga ate assa mu baana baneeno ab'amagaali ye table manners. Kansubire obubaka butuuse ku bekikwatako. Singenda kuba nga ate nsukka wano nkoze ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Files. Nze Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.